wama kampiseewo buno obubaka gwe kiruma kimulume anyizaanyiige. Gavumenti mutuyambe mutukolere mukulusale kola oluguudo olwo gw'olwonoona olugenda e Kapeeka. Nyamba oluguudo olugenda e Kapeeka kyayo bidongo mwesebo. Oluguudo olugenda e Kapeeka tuyambe emmotoka zo nga zezikola tairuzi zezikola ki zezivuddeko baganda baffe mwogere ekituufu naki kati linako nina mukwano gwange naye yawummula mukwano gwange amusinkaneyo bwembeera wano kwata essimu yo omulisize mukwano gwange oyo ayimiridde awo yeebasaawo n'abalala bonna obasabire omulisize ensi yo omulisize obulamu bwo omulisize ne mukwano gwo. Temugyako temutya nnyo tukubire ku music kati tunyumirwemuko Katonda. Wano kwe kubeera nga tusanyukira obulamu bwa mukwano gwaffe bwe bayita Grace oba Lady Grace oba mukwano gw'abangi eyayimba layira layira oba we are celebrating the life of our friend like other life nga abasirikale babeera nga baselebratingira abamagye bakuba amasasi mu bbanga era mbakubanga era ncelebratingira jeno the team walo chali bamwita raga piper raga fire mwana I feel so ono mwana simulabangako nekyannumye ekintu ekinetesa nowe waka ali awo n'abaana tuli awo nenge kitulese the industry kuba wewulira abantu batano nga bafunye akabenje ne bagamba basatu ba munana ne bagamba ate basatu be bafudde I feel so mpulira bulala kubanze tambula kiro ne saawe eno nina jenva ina ne jendaga simanyi Allah bwagenda kubwe ya planning de simanyi na kiddako so that's why I say inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Oluguudo nkiddamu sigenda kukyogera eri mutuyambeze motoka nze nyimba nyekiro zicyanka zimenya oluguudo lufululinga lw'entolo mwe genzaalibwa neru nolusinga n'olw'entolomwe kuba tulwaliko lwa kolasi neru nalubomose tujja kubyo byonna bina tugenda kubyogera era tuteekeko ne ku mikwano gyaffe mbu rest in peace netwogera amazima gali nti oluguudo lufu amazima gali nti ne bw'oyitako essaawa eno sulwakwata mangu ebikoba tobiraba abyo ebintu ebyenjogerako omwana yomba muyita lwagafaya y'omu yabadde n'alimpa nali naye ne mugamba tupaakinge so nga nange nkimanyi nti ekyo ekintu kiyingirira nfiringa so naye ate tuddeyo bannanyi ku kintu ekituufu mutuyambe mukole enguudo binera byetoloola ku nguudo tuddeyo gye baagudde mulabe oluguudo lufu semuto paka Kapeeka ewooyo muzeeyisale wafu enguudo ebimotoka bizitta se sijja kubatiitirira nnyo nammwe mulimba the life is going mwana tufiirwa obulamu mwana. Sina campaign, we are not campaign. Ekyo nkyogedde kuba bangi nnyo basobola okubutakyogera. Tujja kujja tugambe rest in peace. Munaffe afudde naye nga musirise naddala bannamawulire nammwe mwogere ebituufu mugende ku nguudo ezo muzikwate emisana muleme kubanga mugamba mbuno akabenje kagudde. What made this accident to appear? Munsonyiweni ngenda njiga oluzungu which is another problem. Naye bannange ebyo byogerwako twogere. Oluguudo lufu paka Kapeeka ate oluguudo olwo mukulusale gwe wennyini gwe oyinayo business kola oluguudo buli wempitako emmotoka bagamba bigenda wa muzeeyisale bikola tairuzi bikola pevezi simanya biki mutuyambe tubaagala nnyo twagala ensi yaffe nga tuweza emyaka 6 tetwagala tukaabe tetwagala tuŋŋaŋale. Salamatullahi wa barakatu wama mukwano gwange kwagaliza obuliri obulungi kwagaliza obulamu obulungi. Alimpa badde njagala mukyalirako naye munnange obusiraamu bugamba bw'osanga ate agenze ate nga waliwo n'akyasaba Allah amuwa olunaku olulala alimpa alhamdulillahi rabbil alamina essala tuzimuteerako
atere sala wa maziri gyoli ne tiimu yonna naye netunyolwa kuba tetwali tumanyi mbu alimpa ali yekka kumba ate alina omuyimbi. She was there 7 years struggling oyo omuwala gwe mulaba. So tetusobola kugamba mbu ate tuwishinge bulala. We are here era mbadde njagala nakwekyanga kuba wamma njagala abantu basanyufu. We are celebrating your life. Namasati mbadde njagala ngajjeko. I'm celebrating your life. I'm here because of you. I'm here because of Uganda music industry. Wamma nsabira Katonda nga nebaza nga ngamba akuma abaana bo olina omwana wa kyamusanvu ayite akusonyiwe byonna akukendereze ku kabbuli akusonyiwe akendeze obulumi obuli ku maama wo atukendereze obulumi ng'abayimbi atukendereze obulumi ng'abantu abo tebazze tulaba nti wano waliwo show bazze kulaba muyimbi waabwe agenze bulungi. She's fine. Alina okujja kuba muyimbi we Uganda, ate alina okujja kuba president w'abantu, ate alina okujja kuba muntu w'abantu, ate alina okujja kuba abaagala nnyo, ate alina okujja kuba he loves the industry more than everyone loves the industry. President ate president bamulaganya. You see the official spokesman, then you are listening. Wait, coming soon. You don't know. You are listening to the president.